nga temunalaba Nabbanja luzira, nga temunalaba Alupo luzira, bino ebisigadde kusiiga nsano ku mazzi. Ebikolobero ebyakoleddwa ku bantu b'e Karamoja era ebibakoleddwako okumala ebbanga nga ssente ziyisibwa okubayamba okuva mu bwavu tezibatuukako, bitutte akaseera kawanvu. Obubbi buno obw'amabaati mwe mubulabanga bw'amabaati naye bubbi bwa buwumbi 39 kubanga budget ey'essente eya administration yeze eyabulankazinyiddwa ya buwumbi 39. Amabaati is just a component. Babbirako obuwumbi 9 nga bagamba bwe bali bagenda okukozesa okugaba amabaati. Babbirako obuwumbi 9 as administration ezogaba amabaati agataatuuka. Embuzi ze baagula nazo abantu tebazifuna, ne ze baagaba zaali ndwadde za kasikonda era zaafa. Kakati mu gavumenti kasito ekintu gavumenti kyegula ekigula mu kampuni ng'egiraganyisizza, gavumenti tegula bintu bikadde, gavumenti etambulira mu procurement procedures era egula ekintu ku manufacturer. Naye olwaleero Anita Amonga ate yagenze mu kikubo n'agula amabaati n'akugamba agazizzaayo. Ekyo kye yakoze tekirina nakuggwera awo, kirina kuggwera mu kooti mu process gye bayita plea bargain. Plea bargain okkiriza omusango, mulamuzi n'akuwuliriza, gavumenti n'ekuwuliriza, ne bakusalirako ku kibonerezo. Naye bino ebiriwo kati bali ku muntu atya Uganda yonna esulike. Ate bannayuganda mumanye nti oli bwabba ebbaati ayinza obutabba eddagala, oli bwabba ebbaati ayinza obutabba ez'essomero, oli bwabba ebbaati ayinza obutabba kuba bano babba ez'abalwadde mu gavi, babba eza Global Fund, bano babbi lukulwe. Era bonna nga gavumenti nti yaleeta y'abavubi, yongerako nti yaleeta gavumenti y'abavubi n'ababbi, ng'abakulembera yeye yennyini Kabwejjungira Jeno namwe gwe mutegedde Mukama. Simanya ye kitutu kati gwe basudde ku jirikiti, abalala bonna bajja kusigala nga balya butaala. Ekizibu ekirala gavumenti ya President Museveni kyesanga ntasobola kulwanyisa nguzi kiri kimu. Teriyo gavumenti yali emaze mu buyinza myaka gisukka 20. Gavumenti bazaagala zikyali myaka 10. Bwe zisukkaawo ziba zirina kuyimirirawo ku nguzi, ziba ziyimirira kuyimirirawo ku bifo bye zigaba, ziba zirina kuyimirirawo ku mmundu. Kakati olwokuba nti eno gavumenti nga bafunye ku baachi eya Teso sub-region, eri abafuna amabaati nga bafunye ku baachi eya Acholi. Kakati abantu bakitutte lumu nti buli muntu eyali afunye ku mabaati nti yafuna mabaati ga Karamoja. Amabaati gano gatandika okugaba mu mwaka gwa 2007 paka olwaleero okuva bateekawo regional offices ezo. Era kyovolaba